gotosobola kungamba nti doctor yali perfect ennyo ku Rema ngate Rema we yajja wavaawo omukyali yalinga alina n'omwana ate ow'obulenzi nze njagala mbabule ebigambo bino bikulu ofuna bulungi oli lowooza we yaviirawo ekyamugjawo gwe kyekisobola kukugjawo ekirala information gye nnina ono Dr. Hamuza Rema bye yakola ne Hamuza ekisonyiyo relationship yali ebaddewo omwaka mulamba ekitone nnyo ekitegeeza olwedde bamwagaliranga mu maka g'omusajja golwokuba Kenzo tavaayo ku byogera bino era Eddy Kenzo you are so gentle Nyamutooro wafunye omusajja tonzija ku mulama tombulira by'oŋŋamba Bobani bwe yali agaba kadi wamwe oli musajja mubi nedda ekyo sigenda kikkiriza lero sokola bebe kulu yategeera yamanya tapretendinga naawe neka milioni nawe byose mugamba mutya abali Kachumba TV Ismebo MCP Saivo kansubyo bitambulira ddala bulungi nnyo tuli Kampala Uganda kasana bwe katyoka katekaka mukulikeeyo mu misinde gy'abeene we tukubirizibwa okwongera ate okwekebeza n'okwambala so that by 23 abaana baffe beera straight togamba toyita kungulu guno omulamwa Buganda egutaddemu sente nyingi era omulamwa mukulu nnyo togamba bugambi nti mwambala abantu bambala ki bantu bagawuliriza kanegatta ku mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ne Buganda obulwadde bwa siriimu gye buli ate bwa ddala ebutta mpuliriza obulwadde bwa siriimu abasinga batya babufunako ensonyi okubwogerako kireme kufuuka kya nsonyi nfuna bulungi abatulaba essaawa zino emisinde gyaliro gibadde gigendereddwamu okulabanga rate fe abasajja kwe tusiigira obulwadde ekendeera nebani abasinga osiiga by 2030 anti awo kati ansa gyenyinza obutakuddamu kubanga akantu k'omusajja kalina mwe kayingira kati waliwo gye kayingira olusinga be bayina oba so kati nyinza obutamanya ani asiiga naani atakola ki naye ekisinga obukulu kiri nti waliwo okusiigibwa ekituufu ekyo beera mugezigezi ekirala twatandise banaye mu nsenyi wenze bwe nti nze Norbart Twizire Norbart Events omutegesi w'ekivu generational promoter Saabategesi tegesi w'ekivulu nze nina concert mu Kampala ey'omwaka Rage live in concert introduction katugende ddala ku nsonga eyo tugimale ey'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka mwebale nnyo okuba ina initiative eno mwebale mwena abasonze sente twalabye aba PRU twalabye aba NUP twalabye aba Office of the National Chairman ne companies endala mwe abataasobodde kuvaayo nga banks ez'enjawulo ne companies endala ez'amaanyi ng'ate mujja sente mu Bannayuganda ng'ate kozi eno yakulwanira Bannayuganda ne mutawaayo sente mwetereeza omwaka ogujja mu Buganda sente ekyo nkimazi obulwadde bwa siriimu bwa ddala Ivan n'abatulaba nina emabegakaawo noonyereza nina bye nazudde ku siriimu bye nazudde ku kusaasaanya y'obulwadde bwa siriimu era nja kufuba okulaba nga nnoonya Katikkiro muwe ku lipooti eno muwe petition abantu tebakyafaayo ku bulamu bwabwe Ivan obulamu bwane abantu percentage ennene abantu abali serious ku 10 kati bali 20 oba 3 abafana amazima n'agana yekebeza Ivan abantu tebabiriiko ate naddala abaana ab'obuwala bannyina ffe okuva ku myaka gyawonse paka n'abakyala abafumbo Ivan lwaki tebabiri tolowooza tino obulwadde bwa siriimu buli mu bavubuka ate abakyala abafumbo bali mu kulwaki kubanga olwedda engeri gy'abeera mufumbo bw'agenda mu bwenzi talowooza nnyo abanga ali mu kwebba tewaba option eyo twekebeze alaba okugenda mu ddwaliro kubanga kuswala nedda gwandaba mukwano gwankusomese wajja okwekebeza kuno mugende mu pharmacy oba omwami agende mu pharmacy tusindika mwami gwe omwesiga otya oba mugende babiri mugule testing kits tumuve mu buno obwebbiri obwalasi mugule ez'ebbeeyi 15 ku mutwalo okwate wejjeko omusayi wano otonyeze naye ate era ne woba weetonyeza sirimu abakugamba tobeera shuwa nti mulamu kitegeeza bw'oba ofunye omuntu akwegwanyiza bw'atyo mutambuzeeko ku budde ate si ogenda okwegatta naye nga waisewo omwezi nga gumu oba ebiri kubanga obulwadde buno buteebereza nti omuntu abasobola n'okuba nabo omwezi gumu nga tebukoze eki nga tobulaba mu musaayi kati kaneegatte ku Buganda nange ensomesa eggwanga tubeere serious ku bulamu obwo kati omufumbo agenda okukola obwenzi
atwala omwezi mulamba nga acheke ati kakati kino kikwate ku bulamu bwaffe kati gomufumbuliza gomufumba agenda mu bwenzi jukira nti olina golese yali innocent ate nga ye mulamu afuna bulungi kati lowooza mu kyoyinza okujjayo ebweru w'obufumbo okategedde so n'olw'ensonga eyo era omuntu akwana tasobola oyangu otya okumuwaako jasiri mu wiiki emu eyo sipiidi yannabaki ekyo kyegamba kyekiri kyobutabeera serious abantu abali serious batono era namukwano gwange omuyimbi wange bamita Medetox okuva Kajala eyita Kajala boy yangamba akantu nga tugenzeko mu sauna emu nino ndabanga katobuyanga Wankwe.Norbart mu Uganda alabika abantu tebakyali serious gwe ali serious manyi ko yava kyogere sauna gye nalimu sauna sijja kwogera kifu sauna side endala steam naye omanyi nti no bagenda mu steam ne beegattiramu ng'oli beesanze busanze omwo nga bw'olya nti bamalaya kati beetundira ku street kati abavubuka mu Kampala bagenda mu sauna kubanga sauna yo tebabikolera sauna ebamu omuliro mungi naye mu steam eno steam jukira yo teba muliro mungi naye wabaamu ekizikiza agenda n'alamuliza omuwala mu steam ne beegattira omwo era Katikkiro buno waka nawe njagala bukutuukeko that is how people are no longer serious and steam ekwata luba lufu kati tala era libamuli n'erire eryako empola erya green osegedde that is how unserious people are nebegattaawo kati webuuze wali omuliro n'ebbugumu baabala akapiira gamba ate nezikiza bannayuganda bannaffe. How can you reach such an extent? Speaker wa Parliament Mama Anita Amongi njagala onegatteko Norbart events lwe tuyinza okuyamba eggwanga wanga mwawaddeyo sente emisinde giddukiddwa naye bigenda kukomawa kati gogenda bayamba otya bannayuganda ekyo topic ya lunaku lulala naye kyenyinza okugamba tubeereko serious ate bannaffe bwe mujja ne mugenda mu sauna ne musanga y'abantu si buli abagenzeeyo nti musirusiru mutumbaavu abamu tugenda nze nina programu yange buli wiiki ngendamu omulundi ogwo either Thursday oba Friday kubanga ngenda mu stress biki byonna obuko obwinina mu mubiri bwonna mbanga abyeyino ogwo omuliro ne gukuyitamu I refresh myself lumu mu wiiki naye waliwo ate mwe abajja nga muze kwegatta bwegasi nga ye ekimulese stream ze Kampala kati mwazifuula lodge mwazifuula kwegatta mwazifuula kegattiro abasimu se bayino kola ku nsonge wali bino mbyogedde tuvudde ku mboozi ya sirimu n'emisinde gy'Ssaabasajja Kabaka n'emboozi nkulu nnyo ekwata nnyo abantu tebali serious nina n'omusajja omulala gwe manyi waalinnya njala nkulaga sirimu bw'atambula ate mulwadde yes mumanyi muyimbi kugabe waalinnya sijja kwogera manyi nkikakasa mulwadde ekyo nkirina n'obujulizi sobola obumu wako alina saluuni gy'asaliramu enviiri nange mwe nali nsalira naye nagivaamu abeera mu saluuni jukira makindi ajuda banneekolera jange sikolo dalimu mu saluuni n'oyo gayi nga mwali gayi n'alaba muwala ow'ebbina ng'asala saluuni ebweru yandeberwamu ng'olengera ekiri ebweru yalaba omuwala w'ebbina ng'asala bw'ati n'ayambuka mu ttooyi n'agamba omwana amusala soko nzieko akawero n'amusangayo kati n'amutuukayo kati wallet bwe yali agenda kumukolaka ya wallet na sente n'essimu yali abikwasizza wali kati mu kufuluma yali abyerabiddewo n'akomawo emisinde olwo gyayambuse waggulu mu ttooyi omuwala amusanzeyo ne balamuziganya n'amusaba emitwalo 3 kumuweerako mu ttooyi kikanga omusajja prominent ali prominent alina ne sente mugagga n'akomawo n'anona sente mu wallet n'addayo neyeegatta n'omuwala njagala ombuulire awo mu kaseera ako baafuna kondomu beekebeza omusaayi buliriza ono omusajja ye mukulumu mu myaka kati ono omuwala oba neekolera jange gwe baasanga mu ttooyi jukira bo bakamirika bakoza protection kati sirimu bino ebigambo tubyogereko bwati bwatambula omusajja lwaki tomwogera sisobola mwogera kubanga sebo egyo giba misango amateeka tekakola ki ate naye yeetaaga privacy sebo nyinza okugenda eruzira ku lwekyo nga mwongedde sebo mpozi nga wankoowa
For that reason njagala nkulaga abantu engeri gye batali mu serious. Abantu ng'ebintu byangu ye. Namulengera ng'asala nkuddiramu. Nga bintu byangu. Mu ndeberwamu ya saluuni emmanju namulaba nga kyabbira bwe kiriyigira liti. Kisunda kitiribi. Nga kinyenya kiti amatameerere. Nagamba kino. Yagamba omwana kati omwana ono teyamanya lwaki musajja afuluma. Nakimwambula n'ayambula. Bwe yayambukayo ne bakkaanya mangu mu dakika nga 3 yali akomyewo kunona ssente. Kati bwe yamaliza nakumona nga maliriza ate ndwawo ne bamusala maliriza nzijako enviiri. That is how ne awo shwa nti yali mulwadde. I'm telling you. Gwatali musawo nti gwamukebera. Nze byange tojja kubitegeera, tojja kuntegeera nnyo. Ne gwe manyanze intelligence yange yampa nga he is positive. Kitegeeza in fact omusajja ali mu myaka egigenda mu 5 tayinza kuba stupid to that level. Alina mwe bannyinafu abawala mu kirowoozengamu. Omuntu azze mu nnaku 2 ayagala kukwegattako. Ate kira n'akakonekano kankabagambe nako mubuuke nga mukyalina gwe mbuusa. Waliwo abeefuula nti yazze aliho linnyo. Akakodya akalambwe basiigira obulwadde buno. Ajja neefuula nti aliho linnyo. Yasooka n'okugamba tugende bebe twekebeze olwakutuninga mindset. Akuteeka mu kkoodi akubuzaabuza. Namanaga n'embeera tusooke tweyige, tusooke twestudying. Okay? Katukumba akuteeka mu comfortable zone otegeere ti mulamu. Kwai ajaga yasose n'okungamba. Kati kaliko eŋŋambye nti era ne bwe muba mwekebeza temwegattirawo nga temukozesa protection. Ajja kulaga n'engeri gye twakefuna bebi. Tukozesa akapiira tugira tulindako kwekebeza. Twekebeza nga wayiseewo ng'omwezi oba emyezi 2. Olwo yakubribe nze dde obwongo yabunafuyizza. Bannyinaffe baba nafuya nnyo obwongo mu bannange. Awo nnyini wetugenda nsikiriza nkamalire yawo. Awo kennyini ogenda okuwunzika beegatta. Ogusooka akolesa protection bulungi nnyo. Kati olw'okuba buli lwe mwegatta mulireetinga n'omuntu ogenda okutuuka mu mirundi 3 eginaddako gwe kennyini gw'ogenda omugamba omuwala ogamba omusajja siti atujjako naawe. Kyemmanyi abavubuka abasinga jjako naawe. Lwaki tulemera mu switi tulemera sikunuuna switi mu kaveera jjako. Abawala bennyini be bagamba n'abasajja. In fact gwe njogedde nkiwanvuyizza paka mirundi 3. Omulundi ogusooka gwennyini mu kwegatta. Akasooka ayinza okwegatta ng'ekweri. Kasekendi route yamugamba bibi jjako sibuuliddeemu wadde. Omukazi agamba oba omuwala watuukira mu kaseera kali ng'agenda kutuuka ku ntikko. Awo nnyini asooka nakukwata asobola okukwata bw'ati nabanga akwesindika akwejjako n'agikujjako mangu. Kondomu kakana ng'obulwadde tobufunye mubeereemu bannyinaffe ne baganda baffe ab'obulenzi mubeereemu. Omuwala agamba ati jako naawe leka naawe sirina kyempulira. Anko naawe sweetheart jjako daddi nakudadiisa bambi. Ate naye n'omuwala era asobola obbikola nga yeye mulwadde nga gw'omulenzi oli sitedde nakyo mutegeere. Si nti basajja be basiiga boka n'abalwadde n'abawala nga basiiga bye bakola ebyo. Sweetheart nedda nze saagala manyi mmwe kumbe kikulinze kijja kugamba naye nakyoliramu wadde tisirina naye kakati gwe tolaba bambi sina kyempulira ddala gwe ogagala okuba omwami wange bambi jjako nze sibyagala mwe ne mukwemoola. Tutandikire ndowooza ku nsonga ya Eddy Kenzo ane minisita Nyamutooro Fiona mukyala kati obudde buno ye Minister for Energy and bikoze bitya ekisooka kya byonna Eddy Kenzo nkwebalizako Katonda. Eddy Kenzo mu luzungu nja kuyita a sign of hope. Akabonero kabonero akawa essuubi. Akabonero ak'essuubi. Akabonero akalaga obugumiikiriza. Eddy Kenzo mwenna ebyamutuukako mwabigoberera mwabiraba. From Elise Myekozo Webale. Ofuna bulungi? Rema nga wayisa maaso mu musajja. Kati nedda. Ojja kundeka wano njogere
kubanga wano wankyaziza njogere eri abantu kale yogera Ivan abasajja bangi men husbands are living in silent pain mu bufumbo bwabwe. Many men abasajja bangi bufumbo bwabwe batudde ku ntoli z'abakyala. Yes. Ivan emu abatana wasa mwegendereze nnyo. Ate kyenyinza okukubiriza ng'omuvubuka munnange naddala bano abakyala baffe simanya ab'empeta speed ebeere entono mbabuulira wekkaanye nnyo nga tonaba kuwasa mukazi wa mpeta ono wekkaanye nnyo because olina ky'oyinza okuyingiramu ky'otamanyi bw'oli kivaamu. Kati nze njogerera abasajja bangi nga mpeerako reflection ya Eddy Kenzo. Byonna ebyaliwo mubijjukira mukazi n'ayimba ennyimba ze yayimba zonna siri muyembe oninze kwengera okola biki byonna obijjukira. Naye omukyalo omufumbo otudde mu maka goloofa ga bukadde 5 plus ng'omwami wo mumanyi ali ku piiki ye ennyonyi yafuuka kagaali olina buli mukazi kye yali yeegombye odda mu bya kisiru kuyimba nnyimba za kisiru na bulenzi buto odda mu bintu bya kisiru kuyimba nnyimba za ku bufumbo bwo n'abantu nga kuli Sevens ne bano abayenzi ba B2C sibayimbi mpuliriza kyenjogerako kitegeere singa wakirire mu luli ennyimba yazikwata mmesa kisemakula abaddeko mu mbeera y'obufumbo ne serebu n'abanga bayimba ennyimba waliwo amagezi ge yalifunye ag'enjawulo naye ba B2C ku bonna tewali yatulaga mukyala ali official kuli Sevens mukyala wa ali official tetukola ki ne kati akugamba takola kaki kitegeeza bw'oba ne kuli Sevens ng'emboozi gy'onyumya kukola luyimba ku makaago n'omwami wo wali mukazi mubi nnyo. Nze saagala kusalira musango kati kubanga oli mu bufumbo bulala naye mu abakyala abatulaba gwe tosobola kuŋŋamba nti dokita yali perfect ennyo ku Rema nga te Rema we yajja waavaawo omukyala yali nga alina n'omwana ate ow'obulenzi. Nze njagala mbabuule ebigambo bino bikulu onfuna bulungi oli olowooza we yaviirawo ekyamugjawo gwe kyekisobola kukugjawo. Ekirala information gye nnina ono Dr. Hamza gynecologist era gynecologist bano abazaalisa yategeera Rema mu biseera by'okumuzaalisa. Yes kakati gw'olowooza gwe Dr. Hamza kankubuuza ekibuuzo kyogamba obanga omukazi wamufunamu kuzaala gwe yakakuzaalira bameka era gw'omuzaalisa wakati wagaggawalamu kwafuna ku busente kyogamba era akyayiraikira okufuna oba kale ne wabanga gw'omuzaalisa obeerawo paka buli kaseera. Kambuuze omuntu tasobola funa lubiriizi lwe wakati mu kutomera ennyo osanga omanyi kyo Hamza yafuna olubiriizi lwe wakati mu kutomera ennyo. Kati Ivan kulwaki mbadde nsipasayizinga nnyo ne Eddy Kenzo nafunanga obutakkanya wange ne madamu wange nga tulese debate eyo debate abakyale bafuula so emotional kulema tebagala era bonna nga basala musango omusajja yasuulawo munne kumala emyaka simanya mwaka mulamba tewaliyo tobimanyi nikyandiba ekituufu ovuliriza yamusuulawo naye nga yasigalawo mu nju mu maka onfuna bulungi abalala abasirusiru bagoba ne bakyala bawe ne bavaamu ne mu mayumba ne bakola ki ge bazimbye bonna kati njogerako nze ku Kenzo. Ekirala mu mbeera eyo yenna yenna psychologically gwatulaba lowoozaamu Eddy Kenzo tuva mu crisis ya COVID mubijjukira byonna gwe omukazi ayagala obufumbo obuteredde kifaananyi kikyo goloza abantu tebategeera kifaananyi kikyo wawensi mu bbanga lya myezi 2 wali ofumbiddwa nga bakamala okwawukana n'omusajja ekitegeeza kati kakule relationship weetukira okuggumira ne musalawo nti twewase eba etambudde ekitone nnyo abanguwa gibya emyezi 6 ekitone nnyo yes kizibu nnyo kyakwekwana myezi 2 ne mwewasa naddala ku levu kati ng'eyo yatuuka ne bakola ebyo byonna bye baakola ekitone nnyo ku eyo levu Ivan towasanga leka tukubuulire
Etonyo ku level ya yoyo Rema ne Amuza. Abatulaba banvuvu. Kyekyo kati bino bindekere mbiguse. Sebo. Etonyo kuba kwa nakola omukolo nakola nakyala na yanjula na wase embaga. Kati mbi process njikola ati ojimanyi. Etonyo ku Kenzo Rema byakola ne Amuza. Etonyo relationship yali ebaddewo omwaka mulamba. Ekitone nnyo. Ekitegeeza olwo baamwagaliranga mu maka g'omusajja golo kuba Kenzo tavaayo ko byogera bino era Eddy Kenzo you are so gentle. Nyamutooro wafunye omusajja Honorable Minister Nyamutooro wafunye omusajja omukazi wotuukira okwendya nkwegayiridde Nyamutooro tutaase tusumbuwa musajja waffe era ngenda ku message giwa Honorable Nyamutooro sijja kwogera mu luzungu naye tukwegayiridde akaana k'embaata ako kuolaba kayise mu bintu bingi eby'omukwano ebya relationship. Fuuka maama waako, fuuka muganda waako. Njagala message eno ogirabe bulungi. Honorable Nyamutooro mugimuwe. Honorable Minister omulungi. Minister gy'olimu mukwano gwange maama nankabirwa mukwano gwange era ndi related namu aba minerals. Tukwegayiridde muganda waffe mukwate bulungi. Tukwegayiridde totuswaza towa stand chance yone celebrating kubanga Eddy Kenzo abaddewo emyaka gyonna okuva ebyo bye babeerawo nga tatulagaga mukazi no yayimidde ne mukamena gange mukyala wange bamuwadde ba minister Kenzo abamunoonya bangi era bamwagala bangi era nkwebaza webale n'akatono ke mutambudde kaako webale kubanga walaze ensi nti omusajja bibawozanga simanyanga omukazi wali olimba lwakusasira olwo abakazi tulinga sente ne bozisula mutoyi bazironda bajja kulonda mutoyi naye ngera bakupamira abakazi tulinga sente ne botusula mutoyi bazironda era bajja zironda naye ngera ziriko B so tunola ensonga Nyamutooro webale kukwata musajja waffe n'omunaazaako ennaku yonna naye gwe omanyi Kenzo byeyaguddemu oba naye emboozi njikuwe yabiguddemu ante oyo minisita temumanyi doketi ye yakulira ebirombe byonna ebya minerals yakulira amafuta mu Uganda oyo kati Eddy Kenzo omulaba Eddy Kenzo nga muganda wange nteeka ku mutto yadde ndi promoter nga siri muyimbi teeka ku mutto tukole sente basobola omuwayo ekirombe kati eyo minisita okimanyi ya approving aba investors abagala okuinvestinga mu minerals mu Uganda ya sayininga ku license z'aba gold dealers ya sayininga ku ndagano z'amafuta nga tana sayininga ko mama nankabira tasayininga kubanga edoketi ye kati mama nankabira yabakulira bonna ekitegeeza oyo mwana Kenzo asobola okubeera nga investor alina capacity ekirala kati ate ye Kenzo wagenda okufunira obugagga bwe mutalabanga nako Kenzo omusembeza ku mutto Kenzo ina access mu Africa yonna ne mu nsi yonna Kenzo asobola kimanyi Eddy Kenzo capacity jaliko asobola contactinga president wa Gabon mumanyi Kenzo mumulaba bulabite munamutegeera Eddy Kenzo golaba anti tebamunonyeza kontu who is Kenzo he's global kituufu okategede era nze kyannaku nnyo ntusikolangako na Kenzo mu buyimbi singa yafuuka dda mukwano we nga ntambula naye Eddy Kenzo gwoba omugezesa mugamba Eddy Kenzo president wawo omupya yabadde Ghana olwensi yaloze president omuvubuka omutwe kusawa zino oyo naye amumanyi Eddy Kenzo nakwata essimu naga njagala kwogera ne president we Nigeria amufuna ng'ate ffe abamu wano n'okufuna obufunyi okutuuka ku mulyango gwa State House yaffe ye Uganda abamu tebamanyi we guli ekitegeeza era Kenzo abamulina mu mukwate bulungi banga bwe tunaamusemberera ffe ate abategeera system muyinza obutaddangulu Eddy Kenzo golaba fikiravu Kingston musajja mukwate bulungi awolaga piper adiro naga piper ye musajja wange ne DJ Maskone yate abeera nnyo musajja we bamukwate bulungi bayine golodi gwe batamanyi ate tagenda kudda mabega tagenda kudda mabega Eddy Kenzo bwayagala president we Kongo amufuna kubanga agenda mukubira simu nga ina business ya golodi okay oba bagenda kuwa investor ave Kongo nga ayagala kutunda golodi mu Uganda kuba ne Kongo golodi gyali ebyo abasendinga ku mpapula ebyo ministry yoyo Nyamutooro
naye Kenzo kyenyinza okusuubiza ne Nyamutooro tugenda kufiirako Nyamutooro 2026 twaga wogenda okwesimba wonna tubuulire olina okuwangula akalulu kamambaya ni mbaya rest assured 2026 toda ekirungi ebyabavubuka emyaka giyiseewo funa disitulikiti gyosalawo olangirire totwa invitation fatujja kujja ku sente ezaffe ku mafuta agaffe motoka ezaffe tugenda kusuusuuta mukazi gwe weebale nnyo ati nze omuntu ali nakyo intelligent intellect beautiful, the smile is so wonderful, the hairstyle, everything on Nyamutooro is wow. Ni bwayambala nyuma sibye bine byokwambala akabina nakatunuza mu bantu nanyenye enkudi nanyenyeze enkudi Rema tukoze ebintu muntu gwe anedda ekyo kijje Rema tayambala kabina uliza kye gamba kakati gwalaga ensi nti omwami yali yakusuulawo mu bufumbo olwokuba wali oyagala bya kisiru byakuleeta musajja ku stage n'ekitanda kyabaluma Nyamutooro tuyambe tokole ebyekisiru kola ebintu byonna Nyamutooro waliwo ekisiru ekyobusiru kyenkusaba kyobanga tokola Nyamutooro Nyamutooro honorable minister mama toyambalanga akabina kalekera abasirusiru abatategeera oyambalira kyakabina atali mukazi ayambala gundi tayi babwambala aiba nja kulekera interview yo labika goyagala oyina side honorable Nyamutooro mama andi kati wafuse mama waffe Norbert wanga mu industry Kenzo yomukuba kuba four fathers abaliwo betulaba toyambalanga akabina tukwegayiridde Kenzo yakaleke bakambalire ba dokita Kenzo yakutadde mu kusente bigambo byogera kati Kenzo usikolangako na Kenzo so yonna yadde n'okutula nali tuddeko naye maleda kikanga 3 Kenzo mulaba mwinja songa bwanandaba si mukwano gwange nina lyegombe afuke mukwano gwange neta ina tabbu bambi andi kati business siri nnyo close naye mbadde siri nnyo close naye kiringa bulaba David Ruto naye musajja wange era mwagala nnyo naye akimanyi naye we are not so close manyi baba yosobola okubawo omuntu nga he's your admirer, he's your supporter, he's your friend, but at a distance. That is the same thing with me. Eddy saba okwata simu gwa bagikwata Eddy Kenzo okubira omusajja ono Norbert kuba Eddy Kenzo nze ndi musanyufu nnyo ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nze nkubuulira kati nze ndikamwakoogera njogedde nina byenjogeredde bangi nga ne Kenzo mwali netubeere nnyo ku mwe temumanyi byeyayitamu kati abasajja bangi bali mu bufumbo Ivan balina obulumi abasajja nga Pastor Bujingo bwe yayogera beebaka mu mmotoka n'ogisanga nga gipakinze ebbali agitadde ayingidde gate neyeebaka n'amenyo abasajja bapakinga ku petrol station kwe beebaka abafumbo ate abalina ssente abalina amaka ganyirira ng'eki n'ekijja kityo omukazi gwe wasizza anti omukazi asobola okufuukira sitaani ne weewuunya genda okola research ekiri eruzira percentage y'emisango egy'abakyala egiri mu gundi gya murder cases nga bataba bba baabwe oba nammwe abasajja mubaako obuzibu ate buzibu tewali atalina buzibu uliza tewali atalina buzibu I admit waliwo n'abasajja nga tebatuukiridde naye the biggest percentage of the sufferings in marriages bakyala ate ne kajja kakutanda ne waba wangu mukwane bali obuzibu abasajja ate omukyala okola decision y'okutta tekimutwalira ddakiika aga n'abeera ne kulumbe nga bakuziika n'akaaba amaziga tolowooza nti nno ebintu byemukola abakazi bano nga mwakabafuna kasa mubikyusa omukazi afuna endowoozo ey'okubiri for example waddanga ewaka ssaawa 3 n'olwokuba omufunye omuzaddemu n'omwana kati omugamba omupiira gwa maaniyo gwa kiro ssaawa 4 ampuliriza kitegeeza omukazi yaba yayingira ofumu nga talina magezi tategeera n'abayimba ennyimba bayimba nti omukwano gunyuma bwe guba gutandika kitegeeza waliwo buli kimu kirina stage yakyo ofuna bulungi obwogo stage y'okwesuubiza eggulu n'ensi n'okulaga nti gwe malayika then waliwo ne stage y'okubeera in reality tegeeza mubakwana mubali nti uliriza nti mu bufumbo osobola okumanya nti omuwala naye nga gwe omwagadde nomanyi tayagala anywa mwenge n'oguba mweyembeera yonna naye nekigaana ng'omuwasizza noba nga kabiyako kakola ki okanywa ofuna bulungi obuzibu obuyinza okubeera singa kabiya okanywa nodde waka n'otabuka nabo waka nga buli lwodda
naye omwami wo abanywa bbiya we najja abasajja bamu atuuka n'okwebaka ne mu ntebe nga yeewona ekibambuli ekiri mu kisenge naye omukyala akusanga ne mu ddiiro n'akuwugirawo empi ati byegamba goli singo ati byegamba oli singo nze nyumya ne basajja bannange men's conference we talk omusajja omufumbo akwata business n'agiwa omukyala ya bukadde 10 namwe mmotoka ya bukadde 10 ofuna bulungi na disrespecting omusajja oyo nawe ekitiibwa omuvubuka omuto anti tomuwadde budde naye tomuwabudde abakazi baagala obudde that stupidity doesn't work in marriage. kyova olaba basikaali bakwana bakyala bammwe omukazi obudde owange mujjeemu let us generalize bakwana abakazi b'abasajja abafumbo omukazi obanga ina nakasagazi ogenda mukolera kitokole olwokuba ayagala kwegatta buli kaseera ekirala togende ku kyokwegatta Ivan bino byegamba byadde okimanyi mu bufumbo abakazi abafumbo bamma babba baabwe akaboozi anti kati bwamukwata awuliriza okimanyi abakazi awuliriza lwaki taakuma Ivan dekanjogere bino ebigambo goli singo ekyokubeera munamawulize kitegeeza nti obimanyi gwatulaba okimanyi mu bufumbo ebyaddala waliwo abasajja nga bakazi baba baweerako ku time table sex nga wa time table nga mwezi amukombyako emirundi ebiri ate olunaavaawo ng'omutumba ava agamba bba wange mwenzi nedda ate ogaana ki bituufu gye biri naye mwe ababireeta kino omukazi luli bwali omukwana omwetiranga bu chocolate omugulanga chocolate kwekwegatta naye kati obudde buno tokyamusikiriza. Please leave issues of generals to generals. You keep in your lane of constables, okay? So for that reason, no one of your chance in Mbyogera. Let's to Byogera wali basingo mmwe. Wamutumenya. Olira. Abakazi era senga kitone, ulira senga kitone njagala omuntu. Commentinga awo Byogera si bituufu. Uliriza njagala senga kitone otuyambeko kubanga gwo mukubawala ku bantu abakyali bawuliriza. Senga kitone nawe omutuufu okimanyi. Abasajja bali mu bufumbo ng'omukyala tasobola kulabira mwami we tokanga omwami ne wabata ina bulungi ka sente ng'agezaako na providing tebawa abasajja babwe kaboozi buli wiki n'abeera ng'ali mu period bw'aba tali mu period n'abanga mukoowu yakomyewo akooyi n'oyingira omwezi mulamba nga mwegasse emirundi egi ate waliwo n'abamu ng'akuwa kukwejjako mufumbo leka njokere mmaleyo Ivan leka njogere mmaleyo nze njogerera abasajja naddala abafumbo si ba boyfriend sogerera mmwe tolina bwogenda ku defendinga kuba tobimanyi ate Katonda n'amala akuvaamu nga mubadde mu bufumbo uliriza Katonda n'amala kuba bino byegamba ojja birabako kankusabire Katonda just muntu wo Katonda akuwe package entuufu Katonda n'amala embeera etabukamuko y'obufumbo ey'ebyenfuna mu bufumbo ng'omwami katugezeyo badde oyinamu kasente ne keesala abakazi bajooga Ivan abakazi bajooga na providing anti omukyalo omufumbo aba abakyala boolaba yasobola okugula emmere waka ennaku bbiri n'akulangira emmere gye yaguze ng'ate yaguze mukyere na mukene ali kulangira omwezi tokyafa ku famire kati laba abaana bange naye nga muli naye emyaka 10 obuzibu buvudde ku ki communication kasitefe waka akasente sengo kulekera interview yo kuba bino byoyogerako tobitegeera senga akasente kaba kekene munene otulane muno nomugamba baby ekyeddala ebyenfuna ennaku zino byekanamye bikyusekyuseemu naye nkwagala era binaterera tugenda Ivan simba wakati awo uliriza so kati byonna ebyenfuna webigiramu bireeta stress funa bwobanga wamanyira okukwata kadde ku nsawo buli kaseera nobanga onoonya 10 toliraba osobola okufuna mu stress nowabawo embeera ekola ki omukyala batalaba ekirala kyebayita omukyala luba better half olubirizibwa oluki ekikukosa naye kikola ki kimukosa kati omukazi akwagala era ategeera talinda ebyo byeyogera ati kati anamanya tanga tomugambye okomawo omuntu gosula naye mu buliri omuntu gosula naye mu buliri gobera naye ati otokyanaaba okimanyi tulina abakyala bali mu bufumbo mu mukwano ng'akwata n'amazzi agookya
nagatera yo mwami ninge nyumba nekinabiro buli kimumu ekiri naje namhani lero ngate no siba myaka 5 bino bye tugamba nga mwakera nedda waliwo abali mu bufumbo nga bayina n'abaana bayingide university ngo yo mukyala meedi takwata kumere ya mwami wejimuwa ekyo kituufu ofuna era bibasajja abafa kati ate ne wabayo aba abasajja nawe mulekera obunazibwa bwammwe kati ngende mu kiyungu nejulire mmere wakomangawo omukazi n'omulaga omukwano naye kati bwokoma olaba TV kati bino byekugamba nobeera muteebo oti nozimba tokyawa mukazi budde kati kankubuuze kati omwami bwatuuka n'atula mu ntebe n'alaba omupiira ku TV kitegeeza butamuwa mmere tamuwa kyaggulu oba media abagireeta nodda luli waddanga n'omwakuhaaga nembeera kumenda n'omunyumiza bulombe butambudde olunakukyabikola anti kati kubanga tolimanyi towasangako kati gwe bwolowooza kati gwe endowooza ya mwana wa siniya wanu banseni baana mu byobufumbo sinza ategeera ennyo byobufumbo oliriza weba secondary level yinza okuba nga ne mu siniya sirikale nange oba siniyafu naye kati gwe oliwa banseni baana ate nga wakatandika first time yakatandika siniya wanu kati genda mpola ne byoyogera ebyo nyimya simana otuka n'omuwahaaga omukyala bw'okomawo nga yeebase ng'era otuka mu bulingo omwebakako omuwahaaga beera munaawe kyebayita obufumbo tis acceptance nokkiriza nti yes kino kyenayingira mu institution permanent okitegedde kati abakyala abasinga tebakitegeera ekyo n'abami bannafa n'abasajja bannafa abasinga tebakola ki naye obufumbo bakwata kati ebyo bina tubijje ku Eddy Kenzo nani Rema yayogera ebintu bingi nnyo yekoze obusolosolo bungi nnyo mu media ayimbye ennyimba z'ekisirusiru nyingi Kenzo teyayimba kyegeza kukugamba Eddy Kenzo teyakubako ku nnyimba za kisiru ezo zivumirira ki Rema osegedde he's a gentleman naye gwe oline ku concert yo byayita dda myaka nze bannaye bino saabimanyira ng'oli mu kitanda waggulu ng'ate naye oli ku ntoli Rema kyayimba ayimbawa zidi promoter ayimbawa temumutegeka sajja yamuteeka condition sikyayagala yogenda kuyimba wala ayimba luddawo takyayimba ne tukubira wano manager we tamukuwanga omwana ate ajja kusaba milioni 2 ng'akwejja ku milioni 2 ogenda zisolozaawo ye Rema gwe musaba milioni 2 mmwe bakayimba ne management ye milioni 215 ngenda zijjawo mumwetegekere mugende muzesololize era jjuza ye bategeka nze nakamuteka emirundi 2 okwasoka nali kalenda nefuna abantu ogwokubiri saafuna abantu Christmas mamerito ne Rema yali aze kunkwata matayi gwayagala kukwata promoter matayi wali otegeseko ku kivulu Rema yennyini anti oyo omukyala yajja nankamuwalya munambogolera what is taking place here kyokanga manager wali muto wa Kayemba kubanga bagenda ne bajja nga ninamu abantu 8 ku mutwalo nze sonji tandiwe milioni aga asatu nze nsoloze za milioni mega 8 nga nebye ebyuma byo sound ya milioni 6 ye Rema nga basabe milioni zali 10 is Christmas wano ba medito wano boyogerere mfuna ate bino ebintu jagala obirage tubisalayo singo bisalayo sidamu kukola naawe abantu bategeere gonyinza okulaba Rema byayogera mu media nolowooza nti byayogera birungi nnyo ye mulungi mutuukirivu Rema oyina empisa embi kankikwatulire oyina empisa embi ezo empisa embi ozirabirawa bwe mbanga nakuwa show yange ojja oyimbe noyagala okujja okunkwata amatayi ku mmotoka ya booking omukyala bino byayogera byajja juzi wano ng'alina n'ogali endagaano kyebwe mwateesa ate endagaano eruda abantu nali nkoze endagaano nemuwa ssente oba yali aze kuyimbira bantu ate nga kubayimbira bwere ani nawe tobeera saagala obeere musiru promoter ategeka abantu kujja omuyimbi abayimbire omuyimbi uliza osabye milioni 10 kitegeeza tuwateekamu namaanyi kulaba nga abantu bajja kubanga abayimbi abalala kwata ne posta naziteeka ne ku Facebook ye status yena buli kimu segedde ebyo mwabikanyako buuza tugende ku topic endala ne ku nsonga ya Dr. Jose Chameleone atwala ebwe ninga ali mu motoka nga vibingo limba basima ogenze ngebigambo byonna yabadde agezako okutegeezebwa nti ye teri musiimye oba kyeko oluyimba lulungi waliwo ennyimba z'owuliriza Bobi Wine omanyi nze simwogerako mu ango ya politics mwogerako mu ango ya entertainment
I respect him so much because he has got a very big following. Era obudde bwe tuli ku Kyagulanyi. Uliriza. Ayina abamukiriza nga ye president waabwe. Nze sirimu. Naye Bobi Wine oli musajja mubi. Bwe buzibu wo. Kati mubi oyagala njogere, oyagala kwogera byange. No yakola ki? Andi ndeka njogere. Norbert na. Baba Bobi Wine oli musajja mubi. Ebyaddala. Mubi mubi. Bobi Wine oli katula kebisebuka. Bobi Wine oli sebusabukaze ku ngulu. Bakita sebusabwa mbogo. Nze njogedde kyange. Olezi Oluganda temuli creative temuya kaba ngoyagala kubeera obikadde togatta ku ebyo Oluganda uliriza sebusabukaze ku ngulu nakyo kituufu nti bukulaga nti ku ngulu bukalu kumbe munda bubiso genda bulinyako ogw'ekigo badde ki ebisabusabu embugo gwobimanyi sebusabukaze ku ngulu gyekiri nasomera mu Buganda wano okuva P1 nasoma n'Oluganda bakiyita sebusabwa mbogo bukala ku ngulu nesebukaze kulaki ondaivatinga Bobi Wine kulaki ngani tuli musajja mubi Bobi Wine ngenda kwogera ni reference to Dr. Jose Chameleon anti uliriza Bobi Wine ku Chameleon Bobi Wine ekyo bubi mbadeza Bobi Wine oludo pretendinga towards Chameleon ne tomwagala annange tomwagala gwenga muri mumunda that fake life is very bad awule tugenda fukanga muganda wa Chameleon muganda wa family ya Mayanja nga bafiiriddwa ate katuyo baddo yagala akoleki gundi era nze ngenda kubeera nga Geoffrey Utayanza atanjagala kalubere lumbe nkwatulira wera nenkugobawo tugende maaso lwaki oyogera ebigambo ebyo Bobi Wine anti yabikoze musawa mwezezimu kubanga amufre yagenda n'akyali waba Chameleon nga omugenzi amufre mukama muumuze emirimu nga yakafa n'omulanga nyuma ne Chameleon wano nga batudde Bobi Wine tewanayita na myaka ena ngomye Chameleon kadi ya nupu Chameleon yali azigaba sigenda okukiriziganya naawe oli yali Kyagulanyi center mu biri byali bya bufuzi anti uliriza naye ng'omuntu asigalayo anti ng'asigalayo omu yes naye byobufuzi kiralamu ne principles ebizigayidinga kiralamuko mpola kyekiri kyegambye kati kankubuuza Ivan olw'okuba oli mukunzijako interview wano bona nsanga enkyewantu nga gamba biri byali bya hoteli we twasisinkana labayo senga obudde buno tuli mu interview tugira senga ngenda kusanga enkya ng'olina ministry gy'olimu ng'era ya protocol njabbe yalinga with your protocol Ivan ng'abantu ab'enjawulo nokuli nesimanya Derek Yono wa Makindye East bafuna zikadi nojiwa nabira naggayisa empala eyo embeya kale Chameleon wali muwadde naye n'avimba city basinziira ku kyo zigaba tonzija ku mulama tombulira byongamba Bobi Wine bwe yali agaba Bobi Wine wamuli musajja mubi nedda ekyo sigenda kikiriza lero sokola bebe kulu yategeera yamanya tapretendinga naawe ne Chameleon nawe byosigadde olowooza nti omusajja oyo akwagala takwagala mubi ati yaze kyoba onnyonnyola wano senga okirambika abantu singa wamugobako Bobi Wine oli musajja mubi kati kambuuze basimu ogenze Chameleon embanga limuyimbidde naye wakategeera nti olulimba lwali b'amaanyi enyimba ez'amaanyi kati nawe olinze Chameleon amale kufa wejjuse nti wamukuwala bubyo mu makadi ya nupu si yali agaba kadi ekyo ani president wa nupu omanyi president kyekitegeeza yali akigabira mu capacity omanyi president kyekitegeeza balina akakiiko akaveeti balina kati wuliriza ani yagobye empuuga wuliriza nziramu mu office ndamu ekibuuzo ani yagobye empuuga Kyagulanyi center okimanyi empuuga abadde ku level ya vice president nga naye munene ani yamugobye capacity ya vice president ani yamugobye Kyagulanyi center as president tugende ku topic endala nedda sebo tojja wabya abantu basebo ne banyabo Kyagulanyi center mu kugaba kadi bayitanga mu protocol era waliwo akakiiko akaveetinga nga bagenda ne kuggwa ne bamanya ani asinga kama akubuuze kati Chameleon Kyagulanyi center mu ne Bobi Wine watuuka ku kitebe kya nupu emiwa gituuka ne giddeeno kale tugambe nti nno kale n'amaaso ne gaddeeno ne bwokyeta nti Bobi Wine yali agaba kadi protocol yali ayitibwamu ku ground Chameleon oba ne mbyobufuzi yali asinga Nabiira kyoba teyasoma ku ground yali asinga Nabiira gwe bawa yawangula
ande community ati kati kisinzira ate tola gawa community yali wangude kubate yaweebwa chance ate how wama kamilioni zo bino bye bigambo gundi ba mwakadi nga yawangu takwagala aiza no kubanga kusabira ovena wo beba makadi tebayite bawangula ngogere kirala kuno beba makadi nga bawangula nedda sebo likes of lulume bayiga abayiga na amazi gagenda musalira muje bagasimule wano ani ali awo sebo waliwo ali awo gira amazi gano kalime kugenda mungundu musala waliwo gwenda byaddawo bayagayiye no gabi teka agenze na kisimu kende kukirala okay ensonga ya Bobi Wine gundi tujiterezeza Bozi Minister Balamu nawe nkwebaza tugende ku Babitex ya video nagamba talina kyagenda yamba industry asinyumya kwa Babitex era mu Ruvu sinyumya kwa Babitex wama mwami Balamu tukuyoza webale nnyo mukama yebale kuwa kisa kya kutegera na magezi ne watandikidde we wakuwa list ya prisoners obajjeyo yogera ne because minister appointing authority yamanya kulwachi alonze minister we kati we baloro yakuweseze otandise bulungi yene kamala byonna wa Buganda katikiro nawe webale ku emphasizing Balamu na kumwongera maani sibi bana list ya prisoners balinga aje bafule nnimiro nti bagenda yone bagirane bayunja amatoke eti ategezaaki mwami Balamu eke wagenze nango bwa president bwa promoter nze mbulimu kati era mwami Balamu when you are addressing me address me as Mr. President of Promoters tewali na kutegeka kalulu ka kinze president owambye obuyinza sabu wamba nze mbugwanidde ate banna bakulondo izo berango bugwede nga abantu bakulina mbwesige kiwedde ekyo maze okukyogera concert ya Regi live in concert cricket over Lugogo namba ko ola muje cricket over muje mubeyo okuyingira alebadi twazitadde osobola okugugolinga no gugolinga Regi tickets bajja kuletera waliwo gundi bagiyita cricket ojja genda alebadi twazitadde kati zago mu kitundu ordinary mufo kyebiri ositula mu kitundu VIP mufo kyemitwalo eno sasule mufo kyemitwalo 5 sasule ena kati ezo alebadi zigwa zikomana kuzo mwezi 25 omwezi guno byebye byange amazeyo bozi oyina kyogamba ate interview wajiwambye munna ate